wabarakatuh. Good morning, afternoon, evening. Chija kusuzira bode chi video wegenda kubera ngate kutokira ko Fahadi Pro Yujuga kumenyezoga kutusako agude mu bitundu bigwange ebyenjawulo take kigala ku video bwoba kugifunye sharingira ko abala wasaka box kagenda kwera open whenever ngoina acho wandi agadde kubera ngatoyokira ko kire no bera ngate osulawo endowooza yo ebya sheka kitisi birungi nakamu era nga sala zokazoka sheka kitono yavude na bera ngate munange alumbagana kabaka wa Buganda n'agamba nti ono kabaka ayagala bere ngate munange amulabako nga sidamu sembo olw'ensonga kabaka mbwatulako emizimu mingi nnyo sakona bigambe bira bingi nnyo nga bwengendo kubera ngate mbi kuplayingira awo mu katambi osobola kubera ngate awomanya bishe biri kubera ngate bigenda mu maaso side zo kakati no abo buwangwa bavude ne bera ngate munange bamuyisamu eggaali era nga kino simanyi washeka kitiwe kigenda kubera ngate kimuteeka tuzikalira ngenda kubera ngate kuzajira ensonga ezo yongera kubera ngate omanya biki ebiri kubera ngate bigenda mu maaso side zo wasawo jagenda kubera ngate tuwendozayo akusiza nawe ensonga nga bwogenda kubera ngate ozira bino kujiyo ngenda kubera ngate kongereza ko ensonga ndala nyingi nga buziri kubera ngate zitabula mu kwanga tugenda tula butuzikalire sheka kya msoma wadwa ali nyo kubera ngate kola ko bina alina ensonga eziganya kubera ngate zira lwaki obona bana n'ebizibu nga sheka wali na kutegeeza nti ono nebulugwanga atukayo gwe just mufune mufunyi ku namba zisimu zetu WhatsApp stickers trust me buli kimu kijja kubera ngate kitambula bulungi nnyo mali dadi sana katusimbule n'ensonga zino ezasheka kiki kirwa kadeka not about saba sajja bo kiseka kiti damogambe kabaka asiramuke munantena ko mitwe nga bwe mujagala damo kyogere gwe tobana bulungi nnyo ebyo byotobana nge mabega w'enkoko ogambe nti kabaka asiramuka oba yagamba gwa omusiramu gwo omusinga ebirungi nga ne muruka gyovuga bakusondera nsondere damo kyogere okiyise mu kamwako ogusemba yogo otegere nti ne nabbi wa mwavuma ze nkubulira Ademu byatobana ndade manyi nti nno wano tugenda kusolvinga kino kyenjagala bakitegeere nti ye kabaka bamwesonyiwe Obuganda babuveeko abantu okutwagazisa abantu fo bagazisa okuba Abaganda twakola birungi abantu ne bafuuka Abaganda kitegeera kabaka bamuvuma bamulanga ki Seeka kiti yagamba yakulira emisambo neguba musango ki akulira emisambo ye Katebe ye kyatamanya ayogera kyaki akulira emisambo ye Katebe amugamba okusiramu kwa kuki ndako abayino omugamba jjajjawe wali na Kibinge omayiro aki bateekawo ayirake y'okwaniriza nti Katikkiro yayaniza kabaka bwe bali kyekitibwa mwaja Seeka kiti no baseeka bwe nasula ne munju eterina plastika avuga ne motoka ensonde ogamba otya kabaka asiramuka fwe ejjana lwaki mujagaza abange nebanyigiriza mwe mwenyini mukole ebyo batwala mujjana mufune gapu ennene Muzeeyi Magala eradde nyoge maamu mirembe zeno sikulinako obuzibu Muzeeyi Magala mukadde wange sikulinako obuzibu naye nsuubira ku luno mu bigambo byebakozesezaamu ko kabampaani kabandabi okitegeera tulina amadiini mangi nnyo mu Uganda ate nga buli ddiini ekkirizibwa okukoowoola abantu okudda ku sayidi eyo so sheekhu waffe omulungi waba yasazeewo n'akoowoola kabaka omutanda amukoowoola dde eri obusiraamu gwe lwaki kikubumbujjisa nnyo omuliro ogiwagisa otukuga nti ojja kakasambu nenabbi bwe yavumwa ekisookera ddala ngenda kugamba gezaako ekyokubiri mu Bwakabaka bwa Buganda tulinamu abalangira abasiraamu abamanyiddwa kimanyi waliwo abaddeko ne kabaka omusiraamu kati gwe lwaki ogiwagisa nnyo mbu ate waki obusiraamu simanyi omusinga bya bugagga tetulimu ebyo tulimu kukoowoola abantu Kabampaani yayiseemu ku luno naye tebakutenda okudduka toyita wammwe buno obusiraamu biralamu so bampita jala tufika salo wekafumita kavayo na byenda the big boy business Muzeeyi Magala gusale oli mubaka ekitonde ekisinga okwagala osobola ogezesaamuko kubanze size kutiisatiisa just gezesaamuko kubadde awo jasigala nga ekolebwa bakawaka bazze bakoowoolebwa okuva ddala kugirya emirembe so just gezesaamuko
Choino kola wesonyiwe kabaka yesonyiwe kabaka mukoze ki kabaka Ronald Muwenda Mutebi Ssaabasajja tukusaba osiramuke ge mazimo bagana kabaka siramuka kyekyo tugenda kukisazamu namwe temugenda kututiisa Seeka Kitiifu abakusondera emmotoka yagibasabako obunaku obubajjudde mwamala emyaka emeka nga musonda emmotoka mwenna ne mugatta ejo emitwe ne muvaamu akamotoka emmotoka ne Seeka Kitiifu agyegulira olwedde Seeka Kitiifu yalina emmotoka nga 4 nga zonna zize ne muvaamu akamotoka emitwe gyonna egy'Abannayuganda ne musonda olwo lumotoka lwe mwavaamu ani yagibasaba ate temulina na sente ze mwavaamu kuba Silvia Auto Parts yagula emmotoka ate talina nakyayogera bingi temugenda kutwasa temugenda manyira Seeka Kitiifu olwokuba mwasonda akamotoka mwagala namuwa nkola mwabalina omutegekera emisomo gyagenda osomesa era asomese kuki era agambe kuki simu abatusinga okwagala kabaka naffe tuli baganda mutijjukana mutwamusondera emmotoka twamusondera emmotoka ye kabaka alina kyekiki simu ababimusondera era kabaka ne mumusondera bisondere mwagala tuogezaako kya mwagala okugamba nti ffe tetwagala kabaka naffe tumwagala naffe tuli baganda naye temutijjukana nnyo olwo olugezigezi olubakwasa embwa mmanyo mugende eri mutwale eri olugezigezi lwammwe kati mulaga nnyo mwagala nnyo kabaka era mwamunyiigiddeko mwabogerera kabaka Katikkiro lwaki teyavuddeyo n'ayogera kati kabaka yetasobola kweyogerera ku kyaba ayagadde musoke mutijjukane mbu atuviire kabaka muyina nsonga zammwe endala Seeka Kitiifu agenda kisazamu kabaka siramuka kabaka tukusaba osiramuke ge mazima mugakkiriza oba mugagaani mwe ate temutusiwuusa mpisa Muzeeyi Magala ya topic eriko kati Muzeeyi Magala nange kankola omulimu gwange nkugamba ebigambo binene Muzeeyi Magala sigwe muganda wekka naffe ffennyini boogamba Seeka Kitiifu gwolemeddeko Dr. Adam Musenjala musiraamu omuganda Seeka Kitiifu musiraamu omuganda nange wanaayogera ndi musiraamu omuganda wabula siri omuganda omusiraamu kakati amaanyi g'otadde ku Seeka Kitiifu Dr. Adam Musenjala n'okuvuma omusajja omukulu nga Dr. Adam Musenjala no oba Seeka Kitiifu waaligaye because muyinza oba myaka gye ne Dr. Senjala omunya nenya dokita kati segwe ani Muzeeyi Magala omunaku omusajja oli munaku tolina kyolina olwozamanyi kigosobola oteeka ku busiraamu otuwangule Israeli ogimanyi nze nafuna omukisa n'enjingiramu nenjibeeramu emyezi egitakka wansi wa myezi 9 be bakyasinze okuteeka ssente omusimbi amaanyi okulowooza ku busiraamu okubusaanyaawo tebatandise kati batandika dda from okutandika ddala nga ne Yesu akyaliwo nga bawakanya obusiraamu nga bawakanya message ye era nga tebaagalira ddala message ekwatagana naki neya busiraamu kakati gwe Muzeeyi Magala omuwejjere omunaku omuganda Munnayuganda imagine okwata na siringi tolina amanyi gona gosobola vayo n'oteeka ku busiraamu bw'otuwangule America sente zeetadde zokka mu kuttattana ekifaananyi ky'obusiraamu mu Africa ne mu other parts of the world nabo benyini tebazimanyi muwendo kati goza amanyi kigogena oteeka ku busiraamu Muzeeyi Magala waabwe simanyi olwanira Buganda gweko omuganda simanyi olwanira Buganda otukubuuza sente meka zewakateeka mu Buganda boogamba mbuno obulumirirwa meka ebaali bazimba wano Masengere baali bazzawo amasiro gwe nga gwe omuntu wakontributinga kyenkana kyokulaga nti Obuganda obwagala na byonna bye bakkiririzaamu abasiraamu bavayo ne batusomesa bamasheekh badokitoro bavayo ne batusomesa nti kino mu musiraamu tekikwatagana na kya Buganda kiri obuzibu buliwa ye abaffe abalokole nabo bennyini bakola kibavayo ne boogera kuki kubikwatagana n'enzikiriza yaabwe nti no ekontana n'enzikiriza y'abakalikyosi oba nti enzikiriza y'awano for example Abaganda Abasoga Abanyoro lwaki botovayo n'obalumba naye amaanyi gonna ogamalidde ku Seeka Kitiifu simanyi ojavayo okanga mbu simanyi ojavayo ovume omubaka Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam oza gwagenda osooka ye kikyogenda okumuvuma mbu simanyi javayo mwogereko bibi ki byogenda okumwogerako ne banange obutasoma buluma bukulu manyi banange musomesa abaana bammwe because omuntu Allah ayinza okukwata omuntu n'amuwa ku busente n'akula n'afuna ekyo n'alowooza nti afunye moral authority okuvayo n'ayogera mu bantu naye nga you only see him spilling stupid things nga bya spilling
era ekisobola okujjawo ku bintu ng'ebyo omuntu okubanga obusiru obukendera newankubadde nga ye Allah yamuwa ekitonde ky'obusiru ekisobola okukendeza ku kitonde ky'obusiru kwe kubanga omuntu oyo agenzeko mu ssomero n'asoma ekyo kyonna kyabeera asomye. It doesn't matter what that person has studied, naye ng'asomyeko kitonde ky'obusiru kikendera. Naye omusajja omukulu, abaana abato bakulengera ku TikTok, wayogera ddama wano n'oyogera mbu simanyi opangira kawalako, simanyi okapangira omuvubuka najja mbu simanyi akakoonamu biki. That kind of crap. Obola abantu ojja basesa bakwagale biki era ojja funa n'abawagizi. Naye ffe gye tukugamba ffe ng'abasiraamu, there is no amount of energy and effort and power you can insert on Islam and you think you're going to win. Never. Gwani gomanya yarwanisa obusiraamu n'awangula. Gwani gomanyi nti yavayo n'awanyisa abasiraamu n'abawangula. Ye abaffe kuva dda ne nabbi kennyini bamulwanyisa, bamukuba, bamukola ki, banamajani bamugyamu n'amannyo. Obusiraamu bwalema kutambula. Yagenda ddala mu ntalo ozimanyi, Battle of Badr, Uhud, Khandaq, ezo nazona bamuwangula. Twavangayo nga tuli bawanguzi. Kati so over 1400 years olozambu gwagenda okuteekako amaanyi mojavayo nvume nabbi wammwe. Omuvumo ogenda muvuma nti tutawulirangako. Actually bamaseka tebeetaaga navayo bakomentinge kufe tukusobola fefe nyini abayizi tukusobola gwe Magala seka Muzeeyi Magala. Kati imagine omuvubuka w'emyaka nganze ndi mutabani w'omulamba naye olw'obutumbavu n'obutategeera oleetera omuvubuka omw'emyaka janga yali badde akuwa ekitiibwa okuvayo nga nange nkuyisaamu amaaso. Bantu bannyo abeereetera okubanga babayisaamu amaaso olw'ebintu byemwogera. Tomanyi ddiba olina kubanga osirise biki by'otalina kwogerako na biki by'olina kwogerako. Seko kuvayo n'asomesa nti n'obusiraamu tebukwatagana na kya Buganda kineno sinsobi era sikuvoola nga ogamba simanyi avuddeyo n'avoola Obuganda. Omusiraamu envayo nengamba nno nsobola kati for example nze ndi wa kika kyanjovu nenvayo nengamba nti nno mathalan nze Sebbaale nenga nti nsobola okuwasa Nanteza Nakandi Nassanga nsobola obbawasa babeera nga tetugatta maama na taata. Kiki ekikulowooza nti n'ogenda kuvaayo nvume mbu simanyi ndi musiru. What makes you think that I'm stupid? Or what makes you think kino kyenkola kikyamu? Osinzirira kuki? Olabedera nti nno gye biva ne gye budda gwawo entegeera ya wansi because nze nkugambe sikiina mu buzibu era nkugambe nti nno enzikiriza yange tekiina mu buzibu. Kakati gwe Obuganda bw'okuliriza buba nga bukiinamu obuzibu bwe bumanyi. Sizze wone nkusaba Baganda basista bo Baganda bo basenga bo bajjajjawo nti njagala kubawasa. Kati naye anakkiriza nga wanzikiriza yemu ajja kukola kyajja kuntwala. Mathalan bottom line is toyina kyosobola kukola ku busiraamu ogenda kufa okubanga nkakasa tokyaweza myaka 2 ku nsi ekyo kyo nkikakasa tokyajaweza ogenda fa n'abalabajje abanakkiriza bajja kukkiriza abanaganda bajja kugaana obusiraamu bujja sigala nga bugenda mu maaso. Ate mwana tunkuwa amawulire ag'okusanyusa video eno nabona abagirabye nabona abalina entegeera nga ya Dr. Manyayani eya Muzeeyi Magala. Actually sagana kuyita Muzeeyi because Muzeeyi kiraga omuntu omutegeevu nga ogamba Sheikh yabanga Muzeeyi kati gwe nja kuyita Magala. Tonna gy'osobola kukola ku busiraamu era bugenda sigala nga butambula. So ffe tukusobola ffe nesibana baseka tebeetaaga nakumalirako manyi tukusobola ffe okuzza woolina okugwa. Kankubulya ebintu bina byotagenda kusanga mu nsi yonna nga waliwo abikusomesezza naye nga bye bikyasinza okuba spiritual kumpi mu buli nsi. Oli waddembe obutabigoberera naye toli waddembe bbirinnyako kubanga mu nsi yonna y'ensibuko y'ebisiraani ekisookera ddala okuvvoola obuwangwa gy'ova. Osobola okulokoka, osobola osiraamuka, osobola otakkiririza mu byakwa bya nnyimbe, tobikkiririzaamu togendayo, tobivumirira. Bw'oba ekintu tokikola waba tuuse kukola kikwa bya lumbe gwe tobikola Yesu byakisamize gwe bw'obirabanga bitwale nga bwe biri tolinnyayo. Oba wagenze mu kikatuula wali ebbali okola ebibyo bateekeko omusika waabwe tobivumirira. Kibi nnyo okuvumirira gy'ova. Osobola otutuuka waggulu n'otuuka ekiseera embeera neegaana. Wali owuliddeko omuntu gwe bagamba lubaale ya muluma. Osobola okutuuka embeera neekutuukako nga teyeetaaga ssente, nga yeetaaga kuddayo wammwe kukola mikolo kwetonda ku bye wakola. Naye guess what? Bw'oba tolina ky'okoze munnange toba na buzibu bwonna era bisigala bye tebikuliiko. Obuzibu bigaane
olokose ate olina byoyagala okwokya toyokya bintu byabali lokoka byesambe byesonyiwe sitaani mwegane n'ebikolwa byo byegane kusizira mu ngeri gy'olabamu kaakati singa otuuka waggulu n'olemererwa obulamu ne butabuka ogenda binoonya biwayo ky'obizzeewo oba tewabikwatako weetonda bwetonze nodda sikutiisa naye nkugamba mazima yeemu ku nsibuko y'ebisiraani mu nsi muno ne bw'olirinnye ennyonyi ojja kutuuka ebula ebintu bitabuka era gwali liddaadde n'ekikumi gwe tolijja kuva mu misango gwe tojja kuva mu makomera wegendereze gy'ova ne bw'oba tobikkiririzamu nga gw'olina ekkubo ly'okutta eddala kwata kkubo lyo tovumirira kintu kyonna biri tobisinza naye tobivumirira. Namba 2 kino mu nsi yonna mu buwangwa bw'abayindizo omanyi nsomako ku kaliki ez'enjawulo okutta ekintu ekitalina kikikuliiridde ate nga togenda kirya okutta ekisolo ensiri ekuluma oli wadde mbogikuba oli kubanga ekutta naye omusota mu Buganda bamanye ennono omusota bwe gulabika agamba guyina gwe gulabikiddemu era tebamala gakuba musota gundi gwe tozanya ne kye bayita mother nature osanga omusota n'ogukuba bukubi tomanyi gye gwavudde ne weetera akabasa ekintu ky'otagenda kulya nga tekirina kikikuliiridde kireke kigende. Naliko eddaawo era nkiwuliddeko emirundi mingi nga bakyogerako nti ttimba tebagittira bwerere nga terina kyeridde ati si bagiwa embuzi n'egiya ne musobola ogitta. Abazungu botta omusota musango era bakusiba botta omusota ne bakumanya nti wassa omusota botta ekintu kyonna kebere embaata ya mu nsiko n'ogikuba n'ogitta n'otagirya nga togisse na intention kuba bw'oba oyagala kulya ebisolo ebyo bakuwa olukusa ne bakuwa ne license kukkiriza obiyiga oli wadde mbokiyiga n'ojjayo license yo n'ogenda n'oyigga oba musota oba kino kiyigga n'okitta n'okitwala ewaka n'okirya tebakuyinaako buzibu. Omusota nga tolina kyogenda kugukozesa e Bulaaya musango munene nnyera gusibya kizibu nnyo nakubirako wano omusajja ng'akantu ekibe kagundi kalakuuni lakuuni oba kyeki mu Luganda ndooza gulinga muyaayo oba musege nga gulemedde mu kasasiro omukazi najja n'emmotoka ambulance nejja ne bagujjamu ne baguyoyoota gonna e Bulaaya tebatta kisolo okimanyi nti n'omusota wano okubira paramedics bajja ne bajjanjaba omusota ne baguzza mu nsiko bw'oba tolina kintu kyogenda kulya tokitta kireke kigende kasa kibeera nga tekiri mu nnyumba nti kikugire gulawo olujja okifubutule kiveemu kikuviire mu nnyumba kyabulabe nnyo okutta ekintu kyotagenda kulya musota g'osanze mu nnyumba ebiseera ebisinga tegujja gwokka genda obuuze ku nnono omanyi kibi nnyo obutagoberera gy'ova n'ebiri by'okkiririzaamu tomanyi gye byava nkubuulira mazima ojja gutta obulamu bukyuke osabe essaala nga tewali kikyuka. Jjukira omuntu omutuufu yalikoza atya ebintu bino byeggamba tobisinza naye tobirinnyirira kubanga bireeta ekisiraani sinakindi osobola kinoonya okijjewo nga tokyasobola kukizza. Namba 3 okusiibya ekisolo enjala ng'ate gw'okirinako obuvunaanyizibwa. Tubeera wano n'ogula enkoko ya Idi enkoko ne bw'oba ogenda gisala nkya giwe ku mmere olwaleero kyabulabe nnyo genda osome ku buwangwa utegere kye butegeeza. Embuzi ne bw'oba ogenda girya ku Idi egenda kubeerawo ennaku 2 ogiguze Idi ya 26 ogiguze 23 ezo ennaku olina ogiwa emmere olina ogiwa ebikuta n'erya wadde ogenda gisala. Enkoko gy'onaalya olw'eggulo ku makya olina ogiwa emmere tokkirizibwa kulumya kisolo njala. E Bulaaya bakusiba abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaaze
nze enamba yange yeno eri 0701763711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.